Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe tumwebaza atusobozesezza okuyita mu kiro ne tukeesa obudde nga tukyali balamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Osanga abamu tebasobodde kuzuukuka kuva mu buliri bwabwe, naye ffe twebaza kubanga atwongeddeyo omukisa omulala. Buli Mukama lwatwongerayo omukisa aba atuleseewo tuteeketeeke obulamu ate tulabule ku bantu ki ekigenda okubaawo oba tubategeeze ku mawulire amalungi agakwata ku kudda kwa Yesu. Aba tatuleseewo kulya na kunywa na kwebaka. Ensonga ezo bbiri zaaba ensonga lwaki aba atuleseewo. N'olwekyo tumwebaza. Nga tetunnaba kutandika kasisimuka kaffe, tusisimukire wamu mu birowoozo n'omwoyo. Nze agenda okukabasomera nze Nantale Teddy nga nsinziira ekkanisa yange Mother Church y'e Kanyanya. Naye olw'okubanga Yesu yatugamba tugende mu nsi zonna tukole omulimu gwe, y'ensonga lwaki si gye nsinzidde. Kaakati Mukama yansindika kiteezi. N'olwekyo temuga nti ate Kanyanya yamutumya etya, nedda, kuba yatugamba tugende tubuulire omulimu mu nsi zonna, y'engeri lwaki si gye nviiridde. Naye nga kati mbeera Mayirikiti Buwambo Road. Naye nga tetunnaba kutandika kugabanira wamu Katonda kyatuteekeddeteekedde enkyene ya leero, katumale okwebaza. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, Katonda kitaffe atwagala, okusooka kwa byonna tuleeta okwebaza kwaffe kuba tuli balamu. Mukama tumwebaza kubanga twamutegeera, yatuyita okuyita okutukuvu. Kale no taata nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, eby'omwoyo bitegeerwa mwoyo, tubikule ku maaso ag'omubiri n'ag'omwoyo, tubitegeere n'amatu ag'omubiri n'ag'omwoyo, tusobole okubitegeera, bikole ku bulamu bwaffe, ate tuteekebweteekebwe olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo mwe tusabidde awamu n'okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo omutukuvu. Amiina. Olunaku olwaleero lwa Sande, ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okusala omusango ogw'omwezi. Olunnya olw'okujjukira lugamba nti kubanga Katonda yassa mu mutima gwabwe okukola kye yateesa n'okuteesa awamu n'okuwa ensolo obwakabaka bwabwe okutuusa ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. Ndowooza abaagalwa tuzze nga tuyiga ne tulaba nga ensolo kyategeeza buyinza, era twalaba nga ensolo gy'agambako bwe buyinza obwa Looma enkaafiiri. N'olwekyo aga nti okutuusa ekigambo kya Katonda lwe birituukirira. Ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. Tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa ekisemberayo ddala mu Bayibuli mu nsula ey'e17 olunyiriri lwa 17. Kyemmanyi nti ffenna tusitukidde wamu, tutudde awo ffenna okujja okugabanira wamu ekigambo kya Katonda ekisobodde okutusimula. Wagamba nti kubanga Katonda yassa mu nsi, yassa mu mitima gyabwe okukola kwe yateesa n'okuteesa awamu n'okuwa ensolo bwakabaka bwabwe okutuusa ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. Mazima Katonda taliiko kyagenda kukola wabula agenda kutuukiriza ekyo kye yateesa, agenda kusalira ensi omusango. Newankubadde nga tulabanga Katonda ataliiwo era tulabanga n'okubeerwa kwe tekuliiwo, naye tukkiriza nti olunaku lujja kuba lumu asalire ensi omusango tufune obwenkanya. Kumpi kaakano tutuuse ku nkomerero y'olugendo.
Ku ntandikwa y'essuula eyakubikkulirwa 17 olunyiriri olusooka, malayika yagamba Yokaana nti yali agenda kumulaga omusango gw'omwenzi omukulu. Omwenzi bw'aba agamba omwenzi aba tategeeza bwenzi buno obukolebwa omwami n'omukyala, naye aba ategeeza okuva Katonda enjigiriza enkyamu ezayingirawo nga tezoogera ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Olunyiriri lwa leero tutegeeza nti olunyiriri lwe twasomyeko eggulo kitundu ku bwenkanya bwa Katonda, obukole bwabo abasendebwasendebwa omwenzi. Mu ngeri eyo amawanga gonna lwe galituukiriza ebigambo bya Katonda. Mu kibonyoobonyo eky'omusanvu ekibuga ekinene bwe kyawukanamu ebitundu 3 n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa. Obukyayi n'obutakkaanya bwe byatuuka ku ntikko, bakabaka b'ensi baanenya ekibuga ekinene Babulooni ekibalagiddwa nga kya kicyupuli. Abaagalwa, ebigambo bya Katonda byogerwa, amazima gabuuliddwa, abantu ne balaba nga galinga obulimba. Naye ekiseera kigenda kutuuka Katonda alaga obwenkanya, ebigambo eby'amazima birabike n'ebyekicyupuli birabike, osanga kiriba kiyise nnyo. N'olwekyo ow'omukwano mpuliriza, ebigambo ebizze byogerwa okuva emabega yonna mu kitabo kyaffe kino ekikwata ku kubikkulirwa kirina kye kikoze ku bulamu bwaffe, oba tuyiga buyizi ne tulekaawo. N'olwekyo fuba okulaba nga tolina kyakuyiga kyoleka nga tolina kyoyizeemu. Abamu bayinza okutunuulira olulimi olukozeseddwa mu lunyiriri lwa leero ne beewuunya obanga Katonda alikolera mu kyama oba okuteekerateekera awamu n'enkola ey'omwenzi okulwanyisa abantu ba Katonda. Ebyawandiikibwa bivumirira endowooza eyo mu lwatu, kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini takema muntu yenna. Yakobo 1:13. Katonda takikolanga era talikikola okukolera awamu ne Sitaani oba ababaka be. Emirundi egimu bannange tugenda ne tuddira ensonga zonna ne tuwaayiriza Katonda nga tugamba nti Katonda y'aba atukemye. Naye agamba nti omuntu yenna bw'akemebwanga tayogera nti Katonda yankema, kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini takemanga muntu yenna. N'olwekyo abaagalwa, omuntu akemebwa nga awalulwa okwegomba kwe ye. Okwegomba okwo tulaba agamba nti bwe kuba olubuto ne kuvaamu okufa. Aga nti amakulu g'olunyiriri luno gategeerebwa nga olugeraageranyizibwa ku kubikkulirwa 7. Katonda yawa bamalayika be ebiragiro okukwatirira empewo 4 ez'ensi, okukwatirira enkwe za Setaani. Bw'ayogera okukwatirira empewo 4 ez'ensi, ekitegeeza kuba kweteekateeka kulwana. Kakati bw'agamba okukwatirira, aba ayagala abantu be bateekebweteekebwe olw'obwakabaka obugenda okujja. Singa bamalayika batta empewo 4 ez'ensi, ekitegeeza okutabukatabuka, okulwana bigenda kubalukawo. Naye tulaba wano ng'agamba nti bamalayika bakwatiridde empewo 4 ez'ensi, olwo n'okukwatirira enkwe za Setaani, abantu bamale okuteekebwateekebwa olw'obwakabaka bwe. Wadde nga talina gwaleetera kwonoona, lumu alijjawo omukono gwe ku nsi ng'era bw'akola. Amaanyi g'ekizikiza galirekebwa okukola obubi bwe gaagala. Galirekebwa okufuga ensi mu ddembe. Bwe kityo kitegeerebwa eri ensi yonna nti gavumenti ya Setaani yereetawo okufa. Abantu bangi beebuuza era ne basiiga Katonda enziro nti olumu abakubye omuggo. Bannange, Katonda si yaleeta okufa, naye omulabe Sitaani kasita yakema omuntu
mu lusuku bwe yatuukirira omuntu mu lusuku Adeni, Adamu ne Eva ne basuula okukkiriza, bwe kutyo okufa ne kujja mu nsi, kubanga Katonda bw'atyo si bwe yali ateeseteese. Abo abeegattidde awamu olw'okulimbalimba oluvannyuma balyetta. Bannange nga kitalo nnyo. Katonda bw'atyo si bw'ayagaliza omuntu. Ayagala omuntu abe mulamu, naye teebereza kaakati okwetta. Lwaki betta? Kubanga ekiseera kiriba kiweddewo, nga banoonya amazima nga tebakyagalaba. N'olwekyo kye kiseera kati okutegeera obulimba bwa Setaani n'okutegeera enkwe ze. Aga nti abo abeegattidde awamu olw'okulimbibwa oluvannyuma balyetta, okukakasa nti ebiva mu kibi buli kiseera kubeera kufa. Abaagalwa, tulemenga okuzannyazannya n'ekibi. Buli lwe tuzannyazannya n'ekibi, enkomerero yakyo kufa. Omulabe Setaani tatuleeterangako bulungi ku nsi, wabula agenda n'atusendasenda ne tulaba nga engeri ze nnungi. Ensi ne tulaba nga ensi nnungi nnyo. Bannange, ensi ejja kutuuka esaanewo. N'oyo yavaako okufa ye Setaani azikirire. Kiriba kibi nnyo abaana ba Katonda okuba nga tuzikiririra wamu ne Setaani. Katonda atwagala bambi. Tulokolebwe tutuuke mu kibuga kiri ekiyatuteekerateekera, buli omu ekifo kye kyeyateekateeka, eteriimu nnaku, eteriimu kulwala. N'olwekyo mirembe myerere na ssanyu lyokka. Naye abaagalwa kaakati we tuli, Setaani atuwa maziga meerere, yavaako obubenje, yavaako okufa, yavaako okutabulatabula amaka, neera ne tusigala nga tumwekutteko. Abaagalwa, agenda kutwabulira, agenda kutwegaana nga tugamba nti mazima baatugambanga naye nga tubiyita bya bulimba. N'olwekyo ebigambo bino bye tufuna nga okuyita mu kasisimuka kano si ngero bugero, wabula ate tetunyumya bunyumya, naye olw'okuteekebwateekebwa okuteekateeka abantu ba Katonda okudduka obusungu obugenda okujja. Agamba abo abeegattidde awamu olw'okulimbibwa oluvannyuma balyetta, ekyo tukirabye. Okukakasa nti ebiva mu kibi buli kiseera kubeera kufa, ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera mu Baluumi 6:23. Agamba atya? Kansuubire nti tutuuseeyo. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Saamiina abaagalwa? Amiina. Bannange, atugambye nti empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nga twebaza Katonda waffe eyatuwa ekirabo ekitayogerekeka, ekitenkanika ekya Yesu Kristo, kimu kyokka kumukkiriza ne weetwalira obulamu obutaggwaawo okutuuka ku nkomerero. Obeere n'essuubi, katutambulire mu ssuubi eryo, kuba ayaga nti alina essuubi eryo yeetukuza nga naye bw'ali omutukuvu. Era weetegereze nti gavumenti amayembe 10 ge galizikiriza ekkanisa, omwenzi, obuyinza obw'eddiini, so si obw'ensi, we wali essira ery'okusalirwa omusango. Nate era twejjukanye nti ekiruubirirwa kya Setaani tekiri ku buyinza obw'ebyobufuzi oba eryanyi ly'eggye. Obujeemu bwa bulijjo bwesigama ku kusinza. N'olwekyo okuzikirira kuno oba obuyinza buva ku kusinza, kubanga tulaba nga Katonda yatuteerawo okusinza okutuufu. Naye omulabe Setaani okuyita mu nsolo oba okuyita mu buyinza bw'omuntu, twalaba Looma enkaafiiri kwe kuteekawo okusinza okw'ekicupuli, okusinza okwa Setaani, kubanga atugamba mu Kuva 2:8 etteeka eryokuna, jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo.
nti olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyonna si gwe wekka n'abantu bo bonna abali mu nnyumba yo, kubanga Mukama olunaku olw'omusanvu yaluwa omukisa n'alutukuza ate kiwummulo kye, kye tutalaba ku lunaku olwa Sande. N'olwekyo okusala omusango ogw'omwezi gugenda kubeera wakati wa kusinza obulimba n'amazima. Obulimba Sitaani bwazze ng'aleeta ku nsi ng'alaga abantu nti gwe buli wamu w'osinziza Katonda akuwulirirawo. Nedda abaagalwa, ebyawandiikibwa si bwe bigamba, kubanga tulaba nga okuva ku ntandikwa y'ensi amakubo gaba abiri. Twalaba Kayini n'Abeeri, Kayini n'atta muganda we, era tulaba nga bw'ojja otambula olaba nti obulamu n'okufa, naye tosobolaga nti buli lw'oyita n'oga nti kampite egindi nja kutuuka. Ewa Katonda si bwe biri, amakubo gali abiri, bulamu n'okufa. N'olwekyo abaagalwa, katweyongere okweyongera okusaba Mukama ayongere okutubikkulira amazima, ate n'okusaba Omwoyo Omutukuvu atuyigirize, atuluŋŋamye. N'olwekyo age nti omulamuzi ow'amazima weebale olw'okutuukiriza emisango gyo egiraga ekisa kyo ekitasosola. Bannange, bw'owulira omusango guno olabanga okkankana, naye bannange omusango guno gugenda kujja eri abajeemu abaganye okuwulira ekigambo kya Katonda, naye eri abawulize ligenda kubeera ssanyu. N'olwekyo bw'owulira omusango nga toliiko kye wakoze ne baga nti gundi alina omusango, osooka n'otya, naye oluvannyuma n'obeera mugumu n'oga nti nedda, sirina musango gwonna gwe nkoze mu maaso ga Katonda. Abaagalwa, kiri kitya olwaleero? Oli ku sayidi ki? Wandyagadde okwetwalira Katonda, okukkiriza Yesu, n'obeera ku sayidi entuufu eyigiriza amazima ga Katonda agakuuma olunaku olw'omusanvu, Saturday so si Sunday? Wandikyagadde ng'oli eyo, Mukama akumpeera omukisa. N'olwekyo awamu n'ebigambo ebyo katubifundikire n'okwebaza. Mukwano gwaffe, nate tetukoowa kwebaza olw'ebigambo bino eby'amazima ebijja gye tuli nga byongera okutulabula. Katonda omulungi omwesigwa, kikafuuwe ffe okubeera ku sayidi ya Sitaani okuzikirira awamu n'omukazi omwenzi eyajeema ng'aleeta ensinzi enkyamu. Tweyanzege Mukama olw'ebigambo ebyo. Beeramu naffe Mukama olunaku lwaleero, buli muntu ng'agenda okufuluma obeere wamu naye, omuwe omukisa mu byakola. Abatalina byakulya obaliise, abatalina byakwambala obambaze. Waliwo abatalina mirimu, Mukama sisinkana obwetaavu bwabwe. Waliwo abalina amaka nga gakyankalanye, gonna tugateeka mu mikono gya Kabaka w'abakabaka. Tuwe essanyu ensi lyetasobola kutuwa, n'emirembe bw'otyo emirembe y'ensi gyetasobola kutuwa. Tweyanzege Mukama kubanga owulidde okusaba kwaffe. Mu linnya ly'Omwana wo Yesu Kristo mwe twebaziza awamu n'okusaba n'okuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu bwe tusabye. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.